abanga bange koi ndye abantu bonna abesimbye kumwami Yoweri muwulire eno 23 wewandiisa ebisayizo kubimanyeeyo kono gyabo abasemba egimu ku ebyo ebyetaagisa kati mpulidde abamu ku mmwe mwagiwaayo naye kasinga egikakasibwa manyi lwaki oba lwaki naye ntegedde Bobi Wine egimu ku abo bakakasibwanga. Sanga wano umanya mawuli agasukulume muganago mumbeereyo tugamba bitabuse Kusoma government ejikutekana bwala buli lukyekula mukenkyukakyuka entonotono sekendi tamu yine myebagisazeko ebbange badde emyezi 3 kati egera kusomerwa emyezi 2 gyokka ebyokusoma babikendezeza tebigera kubeera bingi nga bibadde luli abaana balina okutuula ebibuuzo olunaku lweggulo Ssaabasumba Sipiriano Kizito Lwanga ng'akulembeddemu okusaba yayotulidde poliisi n'abasirikale baga nti musse ekitiibwa musse mateeka ebintu bye mukola bitambulire musse mateeka ne vice president yabaddewo yasituse okwogera nga buli omu amukuba eriiso bw'ati nga amukuba eriiso bannange ebigambo katabibulireyo kati enono senior presidential advisor mukwano gwaffe ku bya political affairs Goleta Sumini n'abagereka avuddeyo n'alabula mukama we president Museveni muwegendereza omwana Robert Kyagulanyi 2020 ayinza otuwoota kalolo wawalalalala President Museveni avuddeyo n'alabula bannabyabufuzi bonna n'abagamba okwesimbawo mwesimbawo ne campaign muzikube n'emwewale nnyo okwogera ku mawanga n'amadiini ebintu ebireeta enjawukana ez'amaanyi mu ggwanga si byagalira ddala okuwulira omuntu abyesibyeko nja kujjayo n'enjala aba NRM mu district y'Emityana olunaku lw'eggulo babatumidde ababaka okubazaamu amaanyi nga mu ttiimu eyagenze kwabaddeko n'omukyala Kabakumba Masiko okubategeeza nti NRM ekyaliwo era erina amaanyi mugiwagire nnyo bamutegeezezza nti mugambe President Museveni atuwe ssente bino ebiseera akalulu kanoonyezebwa ssente wetwogerera kampuni ezaweebwa mpozi ddireyo okuba mpozi obululu obw'okulonda zino nezeebweru kogambe wetunira nezaawa nezateeka ebidi zaazo naye bannaye ne batunira zeebweru zo zongeramu kumpi biliyoni 17 walalalalala aba immigration babano bavudde ne balajana ne bagamba nti bannanga abantu batulekedde passport zaabwe tulina wakuziteeka abantu bangi twabajjangako passport zaabwe nga tubatwala mu karantini nebuli yavayo yadduka nga misinde nga tazifaako tutuuse okuzikyoma kubanga ffe tulina wakuzitereka mu 2018 twalina passport y'emitwalo 5 bonna bamala okusunsulwa okwesimba ku bifo ebyenjawulo omuliroko kansozi wamu n'ababaka ba paalamenti ekiseera kye babawo okutandika okunoonya akalulu tekinnatuuka kyokka bali eyo baffeffetta electoral commission ne poliisi egamba ekyo kyemukola kimenya amateeka tujja basonga muno olugalo olw'ekyuma kalina otwogerera yadde amasomero gaggulwawo naye kimaze okukakasibwamu nti n'amasomero tegalina sente za SOP ziwalalalala
Michael. Ebigusanga wano mu bisanga wano tugasanzeeyo mugere. Yesebo kinaye kyoki ayalete ennaku basirikale olunaku lw'eggulo mu misa yayimbiddwa ku ssaza ekkulu wali munange e Kampala. Dr. Cyprian Kizito Lwanga mu misa eno yabaddeyo okujaguza emyaka 50 essaza ly'e Kampala gye liwezezza. Yasinziddeawo n'agamba basirikale mukole bye mukola nga mugoberera ssemateeka, muleme kukola bintu nga biri out of ssemateeka. Ne bamu ku bagenyi ababadde mwe mwabadde ne vice ow'ekitiibwa Tsekandi omulungi nasituka okubaako kyayogerawo. Gavumenti eno kale ebintu ebimu kale mulina okuba nga mulaba nti tukuuma emirembe kubanga eggwanga lyaffe eno tulyetaaga nga buli omu amuzula eriiso bwamutunuulira bw'ati buli omu alinga nga atamuwulira muzula eriiso bwe bamutunuulira eriiso libakuba vaisi nga siri eriri-awo ng'agenda maaso ne sipiiki ye yabadde empandiike sibyebyo ebyo bitandika mpolampola nga tyegasi tuyo katwike abange sebo waliwo obutakanya bugenda mu maaso eyo ku nsozi za Rwenzori nedda za Erigoni abayuwa Uganda Wildlife Authority babisanya neki waliyo eggwanga liri eyo tono si bangi babayita babeneti baliyo ku nsozi bagamba nti nno bano ab'ekitongole kyekuuma ebisolo kibatokka mala obukamazi nti bagenda ne basanga nga balunda ebisolo byabwe ne babanasula nti babadde bayigga bisolo ki bye balunda balunda ente zaabwe n'obubuzi. Bagamba nti waliwo ebitundu ebiri seefu nga teriyo nsolo za bulabe balundirayo mu mirembe bano baba bajjamu nabaga nti babasobyako nga baagala nga sabasanga abakazi nga bejjulira. ani ajjula abayuwa bafana batya bo ababeneti bannayuganda bannayuganda era ku lwolutalo nolono okuvaawo bamaze kunasulwa byasi ne bitta abantu byasoomu omwana bimutwalira ku gundi biyita babeneti baseyo omusajja omu bamuyita kapekete bamuse n'amagezi ategeere omusiru asiwaye